Of course nkubuzaako nnyo gwe ali ku Gemina TV. Kakati ntandise n'ekifaananyi wali munnange ekya Alien Skin era nga bwe kigambibwa nti no Alien Skin kati azadde omwana era nga bw'olabaawo omwana gw'abadde akutte mu kifaananyi awo nga kigambibwa nti nno omwana ono abadde muwere. Kakati nno update yeyo etambula ku Alien Skin eside eyo naye nga nkutte wali ate information nkyekinzeeko wali ku Bobi Wine era nga bwenjogerera nga wali emagere abantu bakyagenda mu maaso munnange okumukyalirako so ate n'okumuleetera ebintu omuli enkoko amatooke embuzi kw'ossa ate n'ebintu ebirala eby'enjawulo muganda wange gwe alaba Gemina TV ne Fiki Gaza nga wamuleetedde munnange ateeseeko ku eyakulanga ente muganda wange eyakula neewola wali wonna era nga bw'olabaawo babadde wali nga bagikutte Bobi Wine nga agikutte wali wonna ate ekintu ne kisobola okuba nga kitambula naye nga bw'eti embeera ate bw'eri wali ku mukulu Bobi Wine. Naye nga ate awo information nga nvuddeyo eyo eside nkutte wali akatambi k'omuyimbi King Saha ono era nga jjukira nti nno ndize nga mbagamba nti nno King Saha ali omu ku abo abamanyi opanga ebigambo ku beat ate ne bigenderako bulungi. Kakati nno wuuno abadde ayimba oluguudo lw'Ennakawuka freestyle jjukira nti nno abadde ali ku beat eri ey'ekimala munnange gwe alaba Gemina TV. Kakati wabadde wali e Dubai era n'atuterayo ka freestyle kano akatambi kano ngenda kubeera nga nkakulekera nja kuba nkomawo mu maaso awo.